okwewaayo eri Mukama watali kwerekeramu kye kiyambye omukkiriza okuwangula omulabe nga buno bwe bumu ku bubaka omusumba Kenan Simwazi okuva mu ggwanga lya Zambia bw'awadde abakkiriza mu kusaba kwakulembeddemu mu kkanisa ya Christ for All Power Center esangibwa e Lungujja. Omusumba Simwazi akuutidde abakkiriza okwemalira ennyo Katonda n'okuwulirizanga eddoboozi lye kuba ye yekka asobola okubaluŋŋamya. Ye omusumba w'ekkanisa era nga ye mubuulizi w'ekkanisa z'abalokole ezeegattira mu kibiina kya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Lubaga, Tewo Mpima akuutidde baweereza banne okubangawo enkola y'okugatta abakkiriza ne baliirako wamu kibayamba okumanyagana. Naye olw'okubanga abantu twesanze nga tebamanyagana, omusanga n'agamba nti nsabira wa Bishop Tewo asaba ku makya n'oli n'agamba nti gyensabira ne kiba nga kibaleetera okubuzaabuziganya. Naye kati tusazeewo leero tuliiriddeko wamu ne tubanga tugasse saaviisi ey'awamu. Ye omusumba Rosette Mpima avumiridde abakozesa Bayibuli okubuzaabuza abantu nga babajemesa baleme kubalibwa kuba ne Mariya nnyina Yesu wamu ne Yozefu bwe baazaala Yesu baabalibwa nga basabye abo abatannabalibwa okozesa ennaku ezaayongezeddwamu babalibwe. Okubala gye kuli newankubadde nga tuli abaganda baffe bakukuba nti okubala kufu tekuli mu Bayibuli. Okusinza ku byawandiikibwa bw'osome bulungi mu Luka essula 2 ne Yesu yennyini okumuzaala maama we baali bagenze okwewandiisa. Kati okwewandiisa tekiriimu sitaani. Mariya ne Yozefu baali bagenda okwewandiisa nabo bennyini bagenda okwewandiisa. Ekyokuwandiisa tekiriimu bukyamu abenjogerako bwe batuzaalira omulokozi ate gwe tugoberera. Ekyokwewandiisa si kikyamu kubanga gavumenti eba etuteekerateekera ne bw'obeera n'omuzadde oba olina bajeti gy'okola ti nina abaana bwe bati mu wiiki spendinga ssente bwe ziti. Mu kusinza kuno waliwo abawaddeyo obulamu bwabwe eri Mukama ng'oluvannyuma basembezeddwa ku kijjulo ne baliirako wamu. Tuzeewo okugatta saaviisi zaffe ebeereemu tubaddenga ne saaviisi za mirundi ebiri ey'okumakya n'akawungeezi. Naye olw'okubanga abantu twesanze nga tebamanyagana. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.